kudduwa olwaleero ne muganda waffe Shamim Malende tuzze naye olwaleero okubanga awa ku taata w'edduwa teyaliwo mu kuziika nesaba Allah amusaasire era naye Allah amusomeseze olwaleero okuba nti abaddewo okuwa taata we ku dduwa okujja kabulye okumukolako ku ziyaaro Tuye mukyala Honorable Shamim Malende bambi ayozeza ku munye bwagenze ku malaalo ga taata wejjukira baziika muzeeyi Haji Malende nga Honorable Shamim Malende ali agakaane ku kitanda mwena mubadde mukimanyi so bw'atyo olunaku olwaleero bwagenzeeyo kubanga akuba ku nnyumba ya taata we ey'olubeerera eriiso evvannyuma bambi era nga abantu bangi nnyo abazze ne bamuwerekerako. Abamawulire basizaako dda tusimbule tugende. Kamagala kunzijonkera kangala katwegattako so mumanye yaliwo beerawo nebebanu so saawa zino Muddekeyo munnange entalo ziri ku app eno ye Basajja Mivule aviiriddeyo Hajjat Namyalo n'amugamba munnange tukusirikidde ebbanga ddene ndowooza ke kaseera tukugambeko. Mulowooza amugambye ki bibino? Njagala kutegeeza Hajjat Namyalo kendeeza ejjoogo lyo. Namyalo wagenda okujja nga wano mu Buganda Bobi Wine yafugawo. Omukyokoozezza n'omufuula ekitagasa abantu be bonna n'obamuggyako wajja wano nga Bobi Wine ye kabaka. Lekeraawo ejjoogo lyo, lekeraawo okujooga Bobi Wine Namyalo. Wagenze South Africa n'osisinkana pulezidenti w'Abannayuganda e South Africa Kibombo Abudu n'obaliisa enjiri. Choose the best, settle for the best. The best is the President Museveni. Ne bawuliriza enjiri yo ne bakyuka ne bava ku Bobi Wine kati bamulabanga gasiya kasasiro buloolo. Bobi Wine musajja waffe naye n'akyamuka bwe yalabye ng'ovuddeyo n'agenda e South Africa yafunye abantu 27 abantu bamwesambye era vidiyo ze bw'oziraba balaga ye ku kituuti duli balaganga namungi w'omuntu abantu baaganye ogendayo nga bagamba Namyalo yatugambye we choose the best, we settle for the best. Tulonde ekisinga tumatire n'ekisinga. Ekisinga President Museveni baaganye ogende wa Bobi Wine. Bobi Wine yaswadde yagenze Cape Town n'agende Johannesburg abantu bamwesambye. Kibombo n'agenda akola ekyawuniikiriza abantu n'akola akabaga n'akuŋŋaanya abantu mutwalo mulamba. Bobi Wine abantu bamugenderangako yafunye 27 ekitegeeza kati South Africa olw'enjiri ya Namyalo. Ssentebe
waba na Uganda South Africa kati asinga Bobi Wine etutumu Namyalo lekera awe jogo Bobi Wine yalina wano abayayebe abana ba ghetto kyabalagira kye bakola wayingirira ghetto za Bobi Wine abavubuka basulanga enjala no bawe emmere abatayina kye bambala no bawe ebyokwambala tebayina mirimu no bawa boda boda no bawa obuma oboze emmotoka ne mubasikiringa ne bayiga okkanika babajja bakola engatto wayingirira ghetto ya Bobi Wine Namyalo lekerawe jogo abaana bonna abali aba Bobi Wine bonna wabakyusa abali ku mbalaza abali babba abamenya amaduuka ababembisa abantu enkoko z'abantu amasimu g'abantu ku street bonna kati bali busy bakola bafuka abantu bonna kati bawana jjajja bagala jjajja Museveni Namyalo lekerawe jogo Namyalo novaawo nogenda mu baana bano abali betunda nobayingirira nogende Busoga nogende Mbale abaana bawala nobafunira engano katoni zengano ne batandika okubekinga keke chapati emigati noba obuma obukola keke noba obuma obusika emberenge abaana ne bava mu bwamalaya abona bona bali bawagizi ba Bobi Wine Namyalo lekerawe jogo abantu bona bali ba Bobi Wine bona batutte kati bona ba Museveni bona bayimba jjajja abeewo jjajja tuva ku main Namyalo abantu ba Bobi Wine bona bosomba botwala ewa jjajja Bobi Wine omwagazaaki kati yana asigazaaki ye yali kabaka wano mu Buganda gatagambwako omufunda ekitagasa abantu bona basombye bamuweddeko bona batutte wa jjajja Museveni Namyalo lwaki ojoga abantu botyo Bobi Wine si muntu tabeere n'abantu kati Kampala ina Namyalo mufudde wa yero abantu bali baswala okwambala yero kati abantu bona bajaganya jjajja abeewo jjajja tuva ku main Kampala ina kati ayambala yero Namyalo ejjogo lyakeri abantu bona Bobi Wine bamumazeeko kati yasigaze eki lwaki Namyalo tolina kisa lwaki tosaasira abantu bona batutte bonna abali aba Bobi Wine gato zonna zimazeemu abantu abavubuka bona batutte ewa jjajja Basi tulinyo kubanga tugabatusako ate munange yefulufiga avuddeyo nayambalira Tamale Mironde Junior banange bino si byangu fe wetuli ngambye nti wendi kubanga ngabawa nkola bwenti omuntu wabanga alina sente 10 years to 20 excuse me okujjako nga amatako gakufunda muleke kujjako nga oyagala kukola sajjala ya tako omunye gwagano fulum ya bbi omanyi byagana n'abaluma n'abasumbuwa n'abanyigiriza obwongo ne butoto wala kati bbi wakuluma n'akunyigiriza n'atotowaza obwongo n'otandika okoza nti ogwomwavu gyawa bulomuka gwa you are stupid a very stupid sirepua olaba mu kiko omukaga tateesa ne mu nnyimbe tayogera kati wabula omuntu gotalinaako Luganda bamusirako kijja kyewammwe muleke akole bimunyumira muleke asanyusa obulamu bwe bw'aba abazina n'abazina baana bannyoko gwona abeeganye bannange muyina amalo watu kamene bwe yakuba kiisi wizo ne mutandika muli baawa mwava okujja twegatta kwate mwana mambyalo byewammwe bannange emmere ekuza emisaka ensanyi ne zireeta meje kwata sen ne biremera muno ne byagatta ne bizale bikunne bibinabyo zino basa zaya simanyi mere simanyi wayi simanyi foru zisombe bikunyonyo nno byavudde ku nsonga nti Tamale Mironde Junior mbu yavuddeyo n'agamba n'awoninga Juliet Zawede mbu yakwata sente simanyi lwaki awa full figure sente mu defending in public n'amwogerako n'ebigambo nti omukazi omukulu w'emyaka 7 bintu bingi kakati Juliet Zawede munnange nga lwaki tamwabya Chebakoze planid mulekwa ono Tamale Mironde Junior mutabani wa Tamale Mironde Senior ono atambula ayugulizo ono atambula abigulanga kimulavu ali mu kutraining oba yategedde simanyi muganda wange yona gyoli o trainingira mu kusabiriza bannange mu malaka abantu emirembe mufune emirimu mukole
si ono tamale asiba vuma abantu ge bali abanaku nga bali abaavu nga ye bwakola mulandizi si ono asiba vuma his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nze nabagamba ekintu kimulekera okufekinga obulamu omani mugana ne mwetunuza mu obusimu ne mulowozesa abantu nti muli baakabi naye bwe buvaako mu reality mumanyi n'osabiriza ne kompyuta bampeeyo kino mpaako kino mpaako n'afuuka mpaako bannange mutama omuntu n'omuweereza message nga 3 nga takuddamu n'osigala ng'okyasabiriza n'osaba essimu n'osaba wifi n'osaba ne sitandi mbweyagala kutandika YouTube channel gwe golaba ng'omulimu kati YouTube channel zawedde afuniramu essaawa yonna ofuuka mutabani w'omuntu anti buli kaseera mami mpayo kino essaala yonna mugenda tuzaala mwagala temwagala zawedde yalabye abikoye n'agamba ye bannange ono naye nakwata sente milioni 3.6 n'enjiwa taata we ku ddwaliro ate era naye bannange musabiriza abali e Kampala mukisussa muwulira omuntu nti ali Bulaaya oluseke ne lufuuka oluseke bwe muvaawo nga mutiisatiisa sigenda kubeera ku saidi yo neba naaba kuvuma bwanyagamye obere ku saidi ate mwayigaako kateeke munze nina simanya live nze nina numbers n'okwana ebyakisibwe munoonye emirimu mukole mulowoozesa abantu wano nti mulina ssente muli banda kumwe abantu mutemwogera nze nasoma simanya what and what ku byobusika byonna bakulekera toyinaako kyosobola tunda n'ogula laptop yadde kasitaani naye bannange okisanga Kampala abana mufeekinga obulamu mufeekinga obulamu naye mujja kakasa mujja swala tambula obigula otambula oyagiriza amabina temwagala kukola mwagala byabwereere kwokirabe sateyo nga tuvuddeyo munnange nga tweyongerayo mumawulire ag'enjawulo bakugamba nti eryokanga neetoonya eryokanga neekola ki eryokanga neetoonya n'olaba ki abamanyi olugero ganda muyinza otumalayo kakati General Kayanja ye bwamukeeredde abaana babadde basirikidde ebintu bingi naye munnange kwe yavuddeyo n'awoloma abaana ne bamugamba munnange tubadde tumanyi bingi naye ke kaseera ndowooza tukuwa ebibyo omubbi tayagala kumubba ne bw'oba omubbi akantu katini nnyo awulirira ddala nga kamuluma bwe Munnayuganda ndaba ngenda kwogera ku mwami bwe bayita General Kayanja omwami eyo munnamagye omwami eyo nzaalwa yeeraakaayi yensonga lwaki ngenda mwogerako olw'ensonga teyo yali disitulikiti yange nga tebannatwawulako ffe kutuzza mu kyotera bano abaagala ababaka ba paalamenti abayitirivu omwami oyo bannayuganda bamutegerera mu kiseera kya Wembule kyekitongole ekyamuweebwa nga we mulaba essaawa zino afande Ddamulira gavumenti bwemutijjisa n'oyo naye yaliko bamuwa ekitongole kya Wembule ng'era ekyakimuweesa nti mu Uganda mwalimu ababbi bangi abaali babbise emmundu naye okusinga baali mu disitulikiti y'Eraakaayi omwami oyo ne bamuwa ekitongole ne bakituuma Wembule agenda afeffette ababbi abo omwami oyo yakola omulimo nga gavumenti bwe yagumuwa eya General Museveni era ye mu ndowooza ye agamba omulimo ogwo yagukola bulungi era ne bakama be baasiima omulimo gwe yakola ne bannayuganda abataali ku gurawundi kijye ngamba eri ewaffe Eraakaayi Kaliisizo n'ebitundu byonna okweyongerayo baasiima omulimo omusajja oyo gwe yakola naye ffe abamu ku bantu abamu abaali eyo abakulu omulimo gwe tebagusiima lwaki omwami oyo gwe mulaba yakwata ababbi abaali babbise emmundu ababbi abo weebuuze baalinga babba ki
nkujjukiza gwe munnayuganda nti eryo ekkubo ligenda mitukula ku booda ya Uganda ne Tanzania. Kati abantu bajjanga okusuubula nga babateega ne bababba era nga babattira ddala ng'olumu bababbako ssente olumu bababbako bye babeera basuubudde. Mu bantu abaakwatibwa abangi mwalimu abataali babbi naye nga mwalimu abagagga ng'abagagga abo baalinga tebawagira gavumenti ya Museveni. Nyongera okujjukiza nti gwe munnayuganda nti ebyo ebitundu byeyo DP ye yali esingayo paka FDC bwe yajja n'egenda ng'etwala ebitundu ebimu then NUP n'ekolaki nejja naye ebiseera ebyo DP ye yali ng'esingayo. Ate abantu ba DP abasinga babeeranga ne ssente. Abaana b'abantu bangi Jeno Erika Yanja be yakwatira mu Wemule naye nga tebaali babbi. Ate bangi be yaleka nga baali babbi dukulwe. Ngera n'abamu bamanyiddwa bataakwata kubanga baali bawagira gavumenti ye gy'awagira, abamu nga bayinako Oluganda n'abaleka. Omwami oyo gwe mulaba yenna nnyini essomero lye bayita Nabbunga Foundation. Abantu abaagenda okuziika omwami Tamale mirundi siniya bw'otuuka e Kaliisizo mu ttawuni n'oyambukako kati n'ova ku Sheeru waliwo essomero liri opposite baliyita Nabbunga Foundation. Ababbi bajja emisana ttuku babagambye nti omwami oyo waali ku ssomero lye ne bajja n'emmundu zaabwe nga baagala bamumaliriza emisana ttuku. Ekibuuzo kye mbuuza gwe munnayuganda, mubbi ki asobola okujja emisana ttuku mu ttawuni ayagala okumaliriza nga talina nsonga lwaki akumaliriza? Kitegeeza ababbi abo baalina ensonga lwaki nabo baali baagala okutta Jeno Erika Yanja. Ensonga eyo gwe munnayuganda olowooza nsonga ki? Kitegeeza mu babbi bano mulimu abamu nga bwe battanga ne bafuna ssente empitirivu balina bamejaazi abamu be baayawulizangako ssente. Gwe munnayuganda ndaba kigambibwa nti disitulikiti eyo ey'Eraakaayi Masaka n'okweyongerayo ng'agenda emitukula abagagga abasinga abaagaggawala mu gy'ekyenda ng'oggyeko obulimi n'emmwanyi abasinga babbanga ng'ate babbisa mmondo. Ekyo tekijja kuvaawo era nga bamanyiddwa. Naye abasinga baalekebwa baana b'abandi bangi abaatwalibwa naye nga tebaali babbi. Omwami oyo gwe mulaba essaawa zino ali mu kkaabira akamyufu obumyufu musimanyi sitawe simanyi baamubbye mu kamyufu ng'alinga agamba nti Uganda yansikira n'agiyita Monarchy State. Erika Yanja oyo gwe mulaba bannayuganda oluvannyuma lw'okumwagala ennyo abo abaalengereranga ewala bye yakolanga era n'akyaka nnyo mu Uganda kyalinga kye yaddiza bannayuganda kutandika mivuyo gya ttaka. Gwe munnayuganda njagala ogende ku Google oteekemu omwami oyo Jeno Erika Yanja, byonna ebigenda okuba ebimuwandiikibwako bugenda kuba buvuyo bwa ttaka. Omwami oyo yalabwako ku mwalo gw'eddimu ng'akubyewo ekikomera ng'agamba eka 7 zize ku mazzi n'akuba ekikomera n'aziba abaana abaali bagenda ku ssomero n'aziba eddwaliro ly'eddimu n'alisibirayo n'azibirayo toilets z'abantu. Oyo gwe mulaba naye nga gw'amanyi eddimu n'amanyira akaayi kitegeeza omuntu abatulugunya abantu abo abamutuuze
oyo omwami gwe mulaba ng'akaayanira omwalo oyo. Omwami oyo baamusamoningako ku ekazi 559 ekira Bulindo okwali abantu abaali bakunukiriza 4,000 ez'abantu. Omwami oyo ng'ali mu buvuyo bw'ettaka oyo. Omwami oyo teyakomaawo, yali mu kavuyo ng'ayagala kutwala ettaka ly'ekika ky'Abempologoma. Oyo Kayanja oyo gwe mulaba oyo mu kika ky'Abempologoma. Bino bye mbagamba byonna gye biri, mugende ku Google musaakinge. Oyo omwami gwe mulaba paka Buganda bwe yayingira mu nkaayana ezo, naye nga yali ayagala kutwala ttaka ly'ekika ky'Abempologoma. Oyo gwe mulaba essaawa zino akaayanira akamyufu. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa, mmwe basajja mmwe, nammwe bakazi mmwe abamaze ebbanga mu gavumenti ya Museveni, kiki kye mutya olw'okuba nti muyina ebikolobero bye mukoze bannayuganda? Buli we mubeera nga gavumenti ya Museveni mugiri bbali, muwulira ng'obulamu tebutambula bulungi, mululu mungi gwe mulina. Kiki sisuubira ni gavumenti ya Museveni ejja basiba, kubanga nabo bennyini babbi. Mmwe abaali abatemu abaatemula abantu, n'abo bennyini abakyali mu buyinza nabo batemu. Kati sisuubira, naye lwaki mwesiba ku bantu? Jeno Eri Kayanja okimanyi bulungi, omugenzi tamale mirundi siniya nga tannafa yayogera ebigambo bino ambikuddiremu. Yagamba Jeno Museveni omwaka gwali gwa 2013, n'amugamba nti bw'otuuka ekaliisizo n'oyingira kyotera okweyongerayo, eyo manya toyinaayo kalulu. Era Jeno Museveni we yali anoonya akalulu ke mu 2016 yayitawo bulungi nnyo mu helikopita ye n'emusuula eyo ekabula. Waba waliyo abalaalo bangi gye yamusuula, kyotera teyatawaana n'agenda eyo. Kati nze kinneewuunyisa nti mmwe aba NRM abali mu kulwanaganira eyo, mukimanyi bulungi nti n'abantu beewaffe tebabaagala, babakoowa, tebabaagala. Abo bonna bakinyamatama baani, bakasolo baani? Mwenna muli babbi, mubbi amataka g'abantu, mukoze ku bannayuganda ebikololo. Lwaki temwesonyiwa? Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go gakyali mangi nnyo, ngamba kugamba nti gwe tuula tuzikalira nywera, ebisigadde nja kubanga mbikuwa tovaawo.